Bannakisinde kya NRM Pressure Group Network okuva mu West Nile, Busoga wamu ne Greater Mpigi basabye omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni okubakwasizaako kuba bankizo nnyo mu kulondoola enteekateeka za gavumenti, ng'okwogera bino babadde kyengera mu nsisinkano gye babaddemu ne ssentebe w'enkola eno mu ggwanga Frank Sserubiri nga bakulembeddwamu kalondoozi w'enkola eno omukyala Prose Nabaggala. Twagala nnyo okuapulutinga kutambula to be back and NRM kubanga it's a new city. Tusobola kubeera mu kitundu kya Nuupu ate nga ffe aba-NRM gye tuli. So twavaayo naffe tubeera ne mukulu Frank Sserubiri okulaba nga message ye etuuka ewa muzeeyi. Ensinkano eno eyindidde Nakasozi Buddo ng'egendereddwamu okulaba butya bwe banaatambuzaamu emirimu nga yeetabiddwamu ne bannabyamizannyo abalaze butya bwe batambuzaamu obwegassi. Our task here is now to put our hands together and mobilize all the region of West Nile. We need relaxed facilities like uniforms, like the mat we use for competitions because we normally use a rubber mat. Nifa abayiya anthem abayirijja okutongozebwa ng'ennaku d'omwezi 10. So tuliba twafunyemu okwinamira nti omukolo tegujja asobola kubaayo. Nabaggala Prose nga yakulembeddemu abantu bano agamba nti bakola omulimu munene okukunga abantu okwegatta ku NRM wamu n'okwettanira enkola za gavumenti ze yasaawo okubakulaakulanya nga kye baagala ye President Museveni okubakwasizaako. Pressure groups nze yandizitunuulidde nnyo kubanga gye ziri wansi ku ground nga nze kalondoozi waazo ntambula from district pa district okulaba nga zibaayo kuba twagala kuba nga tuzza muzeeyi mu 2026 ate kye twagala zibeere nga zipracticinga loans and savings zisanyise kasente zinoonye akalulu ka muzeeyi nga zirinamu ku ttooke kubanga bwe zibaamu ne kasente nga zikazanyisanga zo kiyamba okubanga basobola okubanga balonda gwe balonda nga basanyufu. So twagala naye aveeyo ate azifacilitating mu ebyo bye bakola. Ye ssentebe Frank Sserubiri mu kwogerako nabo abagumizza ng'agamba nti President Museveni mwetegefu okwanukula okusaba kwabwe wabula n'abasaba okwewala enkwe ng'abanjulidde n'enteekateeka gye balina ey'okusaba nabo bakiikirirwe mu paalamenti. Abagenda okuba representinga ku lukiiko lwa national luli kibadde kireetebwa just nga kalinga kazanyiikirizi ne pressure groups nazo tezimanyiddwa. Essaawa zino tusuubira n'okufuna ba representative mu parliament nga bakiikirira pressure groups nga abakozi bwe balina pressure bwe balina aba representatives nga abantu abaliko obulemu bwe balina representative. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.